omuweereza omuzeyi Masembe nyongera okutegeeza nzize ne boyi wange Obote mu baboyi bange ye nakkiriza boyi wange okusunsula ensonga tutemeeteme buli kimu ekibadde mu wiiki n'ekyaliwo emabega eri fe tukomyewo tukisunsule abantu abatakitegeera bategeere abantu abamu bapapa abantu abamu omanyi tolina kukkiriza sitole kasitegwawo weeti abamu baba baagala bagigirirewo it's okay gwe gireke etambule osooka ogyekkaanye eyo gyekkaanye oleete ennyingo ku nnyingo oleete mpolampola otegeere ensonga kubanga waliwo leka nkugambeeyo waliwo amawulire ga mirundi egi ebiri wawo kye tuyita breaking news ne wabawo nekye tuyita news amawulire agafa aga bulijjo kati breaking news eno abantu abannayuganda gye basinga okwagala abannayuganda baagala nnyo breaking news naye era lumu edda nali nkyali ku UBC awo ne wabaawo omuntu atunenya ng'abanenyeza kyati atunenya kuba agamba mulabika mukolera gavumenti mukolera of course institution ya government temuwagira abantu bye bakola temuli mukozi z'abantu naki ne mugamba munnaye ate ffe tusinga okubeera mu kozi z'abantu naye lwakuba abantu tebakiraba kubanga ffe for example kati UBC as an institution bobo engeri gye bakolamu ebintu babikola nga ekisooka balina interest esooka ey'abantu balina interest ey'okubiri eya government balina interest actually public interest ontegedde n'eya police ng'etambuza ekitongole ekyo ngakyo ng'ebintu ebyo bisatu ne mu byonna bye bakola kugezaako kuwumbawumba tebasaasaanya nkufuna okitegedde kati breaking news gye mbadde kugamba eyo nti breaking news you can end up breaking the news and breaking the society as well byombi osobola bikola osobola bimenya kagolozo breaking a news okimanyi nti oyinza okuwa omuntu eggulire n'afa breaking news eno erimu ensobi nyingi kyova baliyita breaking news gweokimanyi nti oyinza okukola breaking news olutalo ne lutandika ekituufu no osobola okukola breaking news olutalo ne lutandika nga tetunagenda breaking news kuba tugenda mujjamu tutegeere ensobi ezaabaddemu abantu bazikoleddemu n'ekyabaddewo kyabadde kitya soka obuze ku bantu abatulaba tubabuuzaako mwasuze mutya mwasibye mutya wonna woosinzire okuba ng'olaba media ne TS media ng'olaba mwami Obote weebale nnyo obalire ddala okuba nti ogoberera mu mbeera efaanana bwetu omusajja wange tubaagala nnyo omusajja wange moze ngenda muteerawo ka message wano ensonga ze tumanye ekituufu ensonga ze okay akwagala nnyo tubaagala nnyo abantu mwenna abatulaba kati ate mwe abakomenti nga muli banjawulo kituufu mwe tuwongera ate muli balalamu n'abasaasaanya information ate nammwe muli balalamu so tubeebaza comments ezo nnungi because tuzisoma ezimu ziba zituprovokinga zitusomesa kubanga ekyamazima tetuli we are not custodians of knowledge ekituufu ontegedde okubeera eno tekitegeeza tutegeera nnyo okusinga bali abali eri era we are not custodians of knowledge we are simply people abaagala okusharinga n'abalala nti ffe bwe tubawa nammwe omutuwa mukyegedde etegeera omundi oguddako tutereeze wano oyinza otomera mukyegedde ngoye najja n'agamba naye wano wayogadde si wekityo awo nedda kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti abavuma tetubalina nnyo ku mukutu guno tetubalina tunaba bafuna Mungu akyatukwatiddeko Mungu akyabakwatiddeko era tutambuliza waliwo gye banvuma eyo banna waliwo gye banvuma eyo aliwo bakola ki anedda omanyina waliwo abantu abamu abambuuza ebibuuzo zomanyi sirimba kati oli akubuuza ekibuuzo ng'alina ansa gy'ayagala kati nze nenkimukuba kubanza tosobola kunjogeza kigambo I love my head sisobola kukyusa ntegeera yange nga wookimanyi to impress somebody nti nkusanyuse nga wookimanyi nga bwenkimanyi wookikubawo no ate singa bwenkimanyi nze ndi very scientific nkuwa analogy bulungi nnyo nga bweva naye nkugamba nti kino olwa kino ne kino ne kino kifu ne bwoba oli kyali wange
n'otutemera nengamba nti nga woogenda otutemera kati awo tetuyita nengugamba era nengubula n'ensonga lati tetuyita omanyize nina jjajja wange omu yali awo yali musajja mulamuzi bambi yawummula yasalirako ku gundi waffe omusango ani relative waffe omu yamusalira omusango abantu bonna baali balowooza nti musango oli kaaguyingiremu engeri gyali wa Luganda n'agusala bayayayayayeye paka luzira ne bawunga ne bagamba kyakoze omwana waffe ate n'amala yennyini ye omu ku baasasula okuvaayo aveeyo kikyengezaako okukulaga nti ekituufu kiba kituufu ne bwe kiba nga kikunyigiriza mu mutima kyogere ensobi eba nsobi n'ekituufu kiba kituufu simple 20 years of Pastor Bugembe serene ennaku ezi mukulika eyo ne ku church olunaku lumu yakoze gye bayita rave eyo mu shows tebagiyita show naye nalabye abantu bafe abasinga tebabimanyi abaddala tebabimanyi tebagiyita si show eba ki eba rave bagiyita rave lwaki olowooza si show anti kubanga if you are going to have an event for 2 days it's no longer show show ebeera once gumu nga era yagitegese kati yo rave kuba esooka n'ategeka ogwo n'amala n'alaba nga kitabuse abantu tikiti bazigula tebo bazigula n'ateekako olwokubiri n'alaba n'agamba naye kati abawansi bano mbakoze ntya n'abatwala ku kyebiri enansana ku kyaki endongo agirina tukalakase pasa ayimbidde omanyi session esooka essaawa emu n'ekitundu session esooka abayimbi bafa ayimba eddakiika 3 anti kakati yekyo kakati anti ngugambe nti omusajja oyo ekisooka he has tested he has been here for 20 years kankubuulire 20 years si bbanga ttono ate ng'abadde ayimba ontegedde enyimba azirina mpitirivu ezisinza ezikola ki eziri independent eziri byonna abirina music amulina amuyimbidde ebbanga ki ddene nabaddeko ne Jeffrey Lutaaya naŋŋamba wano mu Uganda ye tajja kulowooleza balala ye amanyi abayimbi aba abalina ennyimba botagenda genda wenkane nawo woba ogamba buno kali tusumulule nga tetwagala it luyimba lwo tusumulule luyimba nkuba luno okubeze ne ziggwayo ye ng'atandika butandisi Pastor Wilson Bugembe ne Mirikwezi mbw abo ababiri ye yabakkiriza balina ennyimba oziyimba ezizo zonna ne ziggwayo nga ye ataakulaga mbu atandika butandisi era mbadde ngenda mumutenda obulimba yagambye aba namugaye gwe tozirina nangandika ayagala kunkola ki omusajja alina ennyimba naye si nnyingi nnyo ng'ez'abano ate ennyimba z'abano zonna nnungi zikwata ku bantu ziri mu mwoyo ne Bebekulu oyo alina ennyimba nnyingi Rasta alina ennyimba nnyingi ebyaddala ate muna ennyimba ze nazo za kimpowooze naye buli bwalukuba lubulina kyerikujjukiza oluwulira ddala nkugumba oluwulira kugumba kati abo basatu Bebekulu Chameleon kati wuyo Pastor Bugembe abalina ennyimba mwaye bapasita Bugembe bantu tetulayo nnyo babala olw'ensonga bapastors bali eri mu kyaki engeri gyatabeera nnyo mu saturation wano tetumubala naye is one of those people abalinsinga okuba n'ennyimba ennyingi mu ggwanga nego okimanyi session esooka essaawa emu n'ekitundu kisoboka yagikalakasi bw'oba nga olina ennyimba why not naye alina wano ontegedde Samula ennyo ng'asaba amazzi anti nkugambye nedda basiiba mu kyaki naawe akoze rehearsal ebbanga ki basiiba mu kyaki oyo Pastor Bugembe alina one in Nansana asaba alidinga sessions nga 6 waliwo eyokumakya ssaawa mu kitundu kyokka zonna zibamu praise and worship ontegedde zonna abayimba emu kitundu paka ku 2 kitundu 2 kitundu paka ku 4 4 kitundu paka ku 6 6 kitundu paka ku 8 9 kitundu paka ku 11 zonna yaziriidinga namaana agendako ebusaabala namaana agenda ku ntinda abo baveeko abalokole bo balina enjaga yaabwe enjaga yaabwe balina ekika ky'enjaga ndala si eno eyammwe eno eyabwe gye tunywa ate nkitegeeza kyenjogera banyiwa enjaga eyaabwe kubanga Katonda baba babaako mwoyo
abakkako era baginywa wano nga bagenda otandika okukola naye Mukama Katonda w'ekisa ekingi gireete enninye ku mutwe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe mwesabidde amiina n'alinnya stage kati gwe mwesabira amazzi bano abayimbi bammwe bayaaye basiba mwenge batamiira bakola ki olowooza abanywa lwakuba ddoboozi walagi aba alinnye bwabuukabuukamu walagi najja it's not because mbu ddoboozi so kati bano bagabi bakola rehearsal ayimala already ne wataligenze kukola rehearsal already akola rehearsal buli week aba mu rehearsal kyova olaba nti yagadde aleete ekintu ekyenjawulo gwe tolaba nti yakoze theatre yagadde kujjayo nnyimba ze era Pastor Bugembe tukusabayo sho ku National Cultural Center ku National Theatre awo watono tewajja mu maaso tujja teeka wabweru gwe kyomanya yakoze theatre olaba yakoze kye tuyita musical theatre nga is musical naye nga theatre yennyini yes teyabadde music only yagadde kujjayo biri mu luyimba it doesn't matter ate baali badde tebazimanye gwe abalala nga tebazijjaayo abalala bo nga tebabijjaayo creative oyo art anti kyenkugamba ye theatre gwe kyowakanya kyeki kati theatre kyempakanya mwe kyemugamba mwe yabadde alina kugenda ku National Theatre kyetumusaba ffe ba theatre artists ama professional theatre artist kati nkubuulira from an informed point of things nkufuna kyeyakoze yabadde theatre just yakoze kyetuyita the musical theatre ontegedde bulungi nnyo ate era ne music we yenna era omulaba music we yenna era abeera mu gundi abeera mu kyetuyita forum theatre oba kyetuyita people's theatre nkufuna abeeramu music we yenna bino simanyi awaayo tudde simanyani waliwo kani awaayo tudde ambewe ayu okay sala zikola ziscript za kani zonna ye kani kanisa ya Yesu script za gundi zonna script za ngambira akawala ako ezo zonna theatre that's all theatre so bino byonna bya theatre so it was a wonderful show yabadde yaddala yabadde bulade nno ebituufu biri ebimalayo yabakubidde eddala ebituufu ebimalayo bino kanyimbe bwatenge nenkyusa engoye ate nkole ki kanteka abayimbe balala nga bana ono theatre kati ye yakoze theatre nti theatre omanyi theatre yezaala art yenna kyovula ffe tubeera nekyetuyita MDD music dance and drama ontegedde theatre yezaala art yenna nkufuna era ba artist bonna bayiseeko mu theatre banjawulo gwe mbulirayo artist omu gwomanyi ayitidde mu theatre omubi abeeramu ne kali bakamiliyoni ba Bobi Wine ontegedde ani awo omulala ayitidde mu theatre bazawe yobalaba bayimbi baffe ba theatre abayimbi bonna aba theatre bonna ne baba ba comedian buli comedian ayitidde mu theatre era naye mulungi abo bagundi twali nabo mu streamline simanyi bamuyita ni Maulana and Rain twali nabo mu streamline ontegedde bw'otunuulira era bo banjawulo obala batambulira ku script bw'otunuulira ati waabwe wanjawulo nnyo kuwaabalala nkufuna abayimbi bonna bayitidde mu theatre bonna balungi ontegedde kati ye kyeyakoze yakoledde ddala the other music oli owedda oli owa dance music dance drama yenayena wamulabe ku stage kuba bagundi bwe tebakolanga shows zaabwe basenkubuge bakatolubwama bagundi bani ba Paulo Kafeero ngaleeta ekitanda ku stage bulungi nnyo bwe bate babikolanga bakolanga bwe bati nga yakulagawo omwana w'omuzungu n'amuleeta ekitegeeza tuwe kwefu credit kwefu yakoze omulimu mulungi nnyo yabadde producer yakoze omulimu mulungi nnyo naye of course omulimu omunene gwabadde kwani gwa pastor Pastor Bugembe Pastor Bugembe
ye yalese concept n'agamba njagala mpresenting bwenti kati kwefuye n'akituukiriza okyegedde bombi tetubajjaako tobajjaako maanyi gaabwe kubanga ffe mu theatre wabawo script writer wabawo director kati wabawo ne producer abo bonna basatu bankizo kati ono yawandiise script yaba amaze okukulaga kyayinvisaginga ekifaananyi kati ono director aba alina otuukiriza ekyo ekiri mu script okirabako visually kakati ate ono producer ye ku making sure nti kibeera delivered and delivered well kati era of course executive producer ate washo ate nnyiniyo Bugembe. Nyamutolo yakola ki Eva Namulondo? I have no idea. Kuba Namulondo yabadde atudde ne Rema. Nyamutolo n'awa Rema aga. Namulondo n'akola n'amuziimuula. Bayita kuziimuula obuntu bwe bakola bwe. Nyamutolo naye n'agaye ye seeteekera musontwa. Yayiseeko muyite. Olumu abantu abamu tebali waasi kwogerako. Kenzo yamaze naji bulijjo mugamba lwaki oyita amuza yasanze Rema n'amuwa akafumito. Ebyo byonna birungi abantu lwakuba nti society yaffe ekyalimu amaalo mangi. It is okay omuntu okeera ku makya nemweyagala nemweta si musango. It is fine. It is very okay. Lwakuba nti abantu baffe bakikozesa amaalo ontegeera nti oluusi wabaawo amaalo wakati awo yakyayo ono ate n'amwogerera ekyegeera oba n'akola ebintu ebinywiza naye it is fine okeera ku makya ne mubeera mu relationship ne bukya ku makya ne mugivaamu. It is okay nkufuna okyegeera ekyo kiri very fine. So kati baba nga batuuse ku level ne yeesonyiwa okubala nti basobola okwesanga ne bewahaaga no problem. Aba NRM mbali mu kuyomba kiki mbu lwaki Kasuku yafunyizza essaati nga alabye President Museveni bunayagala okwagala omugaano oyingira mu ggulu. Abantu abamu bulema bwa bwongo. Tovumye Obote nedda taata bwe manvumye bansonyiwe. Lwaki ogamba obulema bwa bwongo? Lwaki olowooza mbu obulema bwa bwongo? Omuntu asobola olemala okugulu ontegedde kakati waliwo abantu baffe abamu nga wano wonna alabikanga mulamu naye nga yalemala bwongo. Be batya abo? Be bantu abalowooza nga bali crooked. Omanyi ekinyira kibuuka kiri kiti kati kyo ekikulengera eno kirowooza nti gwe weesulise kumbe ate kyo kyennyini kyekiri mu mbeera enzibu. Akati abantu baffe abamu balina eyo embeera ontegedde. Abantu baffe balowooleza ddala. Abantu abamu balowooza nti ate eno ekyala baagala mawulire tuyinza okubeera wano nga tudisikasinga ebyo nga bamanyi kye bakola okyegeera baboogereko nga boogerwako. Abantu baffe bali crooked. Abantu baffe bayonooneka. Abantu abamu balowooleza ddala okubeera mu mawulire ky'ekyamagezi okyegeera. Yes kati abantu abamu baagala mawulire nga gwe tomanyi. Bw'oyinza olowooza nti twogera ku nsonga no kumbe oli ayagala mawulire okyegedde bagambe gundi yagambye bw'ati okyegeera. Bo babeerawo be bali benagambye aba breaking news baagala gasasamaza n'agakubawo lwaki akoze bw'ati. Ekyo kibuuze producer wa show kati Kasuku omunenyeza ki because let me tell you mu theatre oba ffe mu art waliwo gwe bayita script writer. Script writer awandiika script bwe kiti bwe kigenda okutambula olina kikolawo oti gwe totuuka wali mu action n'okola ebibyo okulaga nga script writer yavuddeyo n'agamba nti lwaki Kasuku wakoze bwotyo si kye nagambye nze nagambye kola kino nagambye kola kino ate gwe wakoze kirala awo tugambira Kasuku wokka. Naye bw'abanga si yawandiise script yali mu munenya then gwe atamanyi script omunenya otya tolaba nti bwobuba butamanya nkufuna okitegeera kyengaza kukugamba nti bw'obanga okola waliwo kye bayita script writing. Bw'ova ku script writing waliwo kye bayita director asobola okugamba because script writer asobola wandika script
director naku directing anagamba nti yes script egamba bwe tene tugenda kola bwe nekyusamu kano tugenda kola bwe tuti ontegedde so director naku directing tosobola kutuuka ate wali gwe n'okola ebibyo era ffe bwe twabeeranga ndi katolo bwamanga akugamba ebyo ojja biwandiika ojja bikola mu muzannyo gwo nze nakuwadde bino ontegedde kakuvumira nawe ekigambo nga kinene kikusinga obuwanvu ontegedde nakugamba gojja kuwandiika ogugwo gojja okwogereramu ebyo nze ogwange nkugambye awo ogenda gamba oli bwoti kati buli kiisa agamba mbuno ono yakoze ensobi mulema naye lwakuba nti yalemala kuno kungulu kwe mulaba ali ku bwongo obulema buli ku bwongo oba n'obutamanya omanyi abantu baffe abamu tebamanya ate baagala nnyo okwogera ku nsonga ze batamanyi gwe kimanyi nti olwaleero wano mu Uganda abantu basinga obutamanya ate bebasinga okwogera ekituufu oli nga talina kyamanyi teyasoma mubalaba wano nga mutudde nabo teyasoma nze ekintu kyesitamanyi sikyogerako sina budde bwakyo ogakyo sikimanyi ate sagamba ku musajja ne sibamanyi sijja muwogerako abo sibamanyi ab'ekikulu ekyo kituufu wabyogerako kubanga neffe wano tulina ekizibu nti omuntu asinga obutamanya ate yasinga okwogera ennyo ontegedde kati gwe oyogera ku Kasuku ku leve eyo gwe wa directinga muzannyo ki olina muzannyo gwe wali odirectinze wali odirectinze ku show yadde y'abantu ababiri Obote mbuuza bubuuza omanyi ekyo bayida ye producer wa programu ye ya TV ati nkugamba gwe bakugamba yesinga kubanga bwe bakola ratings bakugamba nti programu yo yesinga kati don't waste your good time Kasuku munenye mpola Kasuku guonenya si ye mutuufu w'okunenya nenya Pastor Bugembe kubanga ye executive producer wa show ate nanyini show nenya director wa show ono nyene producer wa show ontegedde for having written a bad script ekukosa nze nawandika ku muzannyo twazannyako omuzannyo ku National Theatre gwali muzannyo mulungi nnyo bali baguta wasiwasi kati wasiwasi muli twalinamu omusajja omusiraamu omusajja omusiraamu oli olwa wasiwasi yamaliriza alidde embizi mu muzannyo olwa wasiwasi ye ng'omuntu yalina wasiwasi muzannyo gwonna bali baguta wasiwasi gagulimu ebintu bingi nnyo ebya wasiwasi kakati omusiraamu yali embizi ontegedde naye twakikola mu mutima gwa kusomesa nti bw'obeera ne wasiwasi osobola okukola ensobi nga gwe mu mutima gwo tewandijagadde naye olwa wasiwasi n'ogikola ki n'okola ensobi kati omusiraamu ono twamuteeka nga babeera ku mizigo naye ng'alina wasiwasi muyitirivu kati kuliko n'omulokole ku muzigo kwaliko omulokole kwaliko omukika tibamaliza bonna bameesinza lwa kintu eki wasiwasi kakati wasiwasi oli valuvalu waabwe omusiraamu yakwata ekisooka wasiwasi we yamuleetera okuwasa omukazi atali muki musiraamu ekintu ekikontana n'eddiini yammwe oba si kyo ekiyinza okuba nga kiyiga naye kale ne bwoba omuwasizza naye musomese omubuulire nti enteekateeka yaffe eriolwokuba nti alina wasiwasi yasanga Nyashi Festival n'abalula avudde mu Nyashi Festival n'alaba nga kisagala kiti n'abalula alese ku muzigo tafuddeyo kugamba kyeyajje mu festival kiwaze ndi musajja musiraamu nina byesikolera mu maka gange kati mu confusion awo wonna yamaliriza awaana nyama gy'ekifumbi ate nakyo tekyagifumbe bufumbi kiragi kyagijje kyokka ate nakyo tekyagimuwadde tekyagimuwa naye bwolwa wasiwasi yeewa n'agamba naye mukyala bukyaka ofumba nyama wafumbyemu eno kaakati omusiraamu omu yali mu bambi yali mu audience wano kati ng'obusungu bwabulumye dda ku musiraamu oli n'ajjamu engatto mpolampola nga ffe tetumanyi tuba tuli ku stage engatto musajja gwoli oyo musajja mubi nnyo musiraamu kigwe weesa obutabuti omusajja ng'ali pasono nnyo nga ye yakitwala nti bya ddala omuzannyo gwe twali tuzanya ku stage
omusajja atabuka bakwata mukwate ne bamuzze bali ne mukwana tuzannya buzannyi muzannyo namga ne ndadde musiramu kyoyo atenda magezi omusajja bamugambye alina musajja yeyumba ebya siriyasi kubanga ye bambi yabeera waffe tuli bazannyi balungi kati yabeera motion nnyo n'alabira ddala nga omusajja kyakoze kive agamba naye musiramu kyoyo atalina bugumiikiriza n'afuluma theatre ne bamufulumya theatre bambi ne bamuzzeeyi ne bamugaa muzeeyi omuzannyi yagumalako ate yagumalako olw'obusungu obusungu nga kasa bwekalakasa naga omusajja oyo musiru mubi nnyo naga nedda musajja si musiru omuzannyi wegutyo baguwandiise naye yali abizannyo ebyo si musiraamu yadde akatono okategeera bulungi nnyo naye ng'ayambadde akatalabuusika ayambadde buno bunakati empale y'omutema ayina olugezigaza dakiika 2 salaamu aleikum alla yagifiitingamu ddala bulungi nnyo kikyogezako tegeeza mu bino abantu tebamanyi nti kati abantu abamu babeera emotional kubanga baagala nnyo abantu baabwe naye nga talina kubeera emotional nsobi kye yabadde waawo tewali eri yabadde show eri yabadde show tewali nsobi ontegedde nkugambe ziri factors bbiri esooka butamanya eyokubiri kwagala mawulire abantu bambagala attention sawa ayagala tubeera awo nga tuli kuye bannange tukwata mukwate ekigedde banaye buyagenda wuyagwa mu motoka wuyagoze bwati naye byogezaako mugamba emipiira we ginaayabika onaamalako gitya ulirayo akagambo kamu kakagamba nze sitankuula ntalo naye nsobola zirwana paka ku mulwanyi asembayo gwe woowulira nti we wasemba ebyaddala totankuula lutalo sirina lutalo n'olwe nali ntangudde mu nsi naye omuntu akwagalako olutalo era waliwo abaali balunkozeeko era ne mbatandika paka ku mulwanyi asemberayo ddala nze sirina gwe ntya naye buli muntu muwe ekitiibwa kati oli wajja n'agamba mbu oyo byayogedde bifu ayanukule nga ggwe si mukuvoola waddembe byenjogedde biri scientific nze nkugambye I'm a professional theatre artist ati namusoma I'm a professional community development expert nabisoma amawulire nga manyi nagasoma nengakola nogakola ontegedde kitegeeza ki kyenjogerako ekirala I am aged emyaka gye nnina kati mingiko mbaddewo wano nze tebanyumiza ebimu wabirabako ebintu ebisinga byenjogerako nabirabako n'amaaso gange ontegedde katolina kyoŋŋamba bwe mba nkugamba from an informed point of view kyekitamanyi kikyogerako kituufu bireeta wano n'obingo nekugamba nti kisijja kyogerako naye nkugamba kino nkimanyi ekyo bano yabayitiriddeko obunene abalabi abazanyi bo ne balabanga ensobi baalabye ebintu bye batalabangako ne bawunga musumba ebintu byatukoledde temubirabangako temubimanyi kubanga temujja mu theatre era mwe wano wembayitira mujje mu theatre mugende ku Bat Valley Theatre buli weekend wabayo emizannyo mugende mubeeko bye muyiga mugende ku National Cultural Center ontegedde abaana bategekerayo emizannyo gibeerayo kati mwe okuba temubimanyi mulowooza nti kati mulaba news kati ffe tuzanya ebintu mu theatre mbadde nkuwa wali tuzanya ffe ebintu mu theatre nze okimanyi ne Uganda gye mulimu kati nze nagizanya nawandika omuzannyo emyaka 2015 emabega eno Uganda kati gye mulimu ebabonyaabonya nze nagiwandiikako emyaka 15 emabega muzannyo weeguli baguyita batya baguyita Kasattiro kweguli ku YouTube tugujjawo okwagala okakasa obujulizi bwo sebo ffe emizannyo gyaffe tugiwandika netugitereka nagukolako era ku TV
Record TV lwakuba yavaawo gwazanyako ku Record TV baali baguyita gundi baguyita akasatiro omulala baguyita Kicco ontegedde gyonna gyagiyogera ku Uganda byonna ebiriwo wano nga bwefaanana olwaleero gwokimanyi nti ffe omuzayi gwe twakola ogwakasatiro twakolako nga paalamenti efaanana nga bwefaanana bwetyo ngerimu abantu abalalu nga bwobalaba kati mwe balimu era kati paalamenti ya luno yafa ntegeti emyaka 15 emabega twaguwandiika byebine kati ebiriwo olwedde kati byemulabako ffe twabiwandiikako nokubizanya netubizanya n'abantu nebabira bababitegera nebabitegera batabitegera nebabireka mwononye Serena muleeta mutya Serena ne mutandika okuteekamu ebyo ebintuntu Serena si yakabi Serena si yakabi mulwaki mwataddemu ne muteekamu abantu ne bajja ku stage ne bakola ki ekyo kikyamu ekyo omuntu akyogera aba alimba Serena si ye yakabi singa Bugembe Serena si yakabi boss Serena si yakabi okusinga yagibaddemu Serena kifo kifo kyosobola opangisa n'okoleramu obundi buli kyoyagala the fact that bakkiriza okuteekayo show period oba bakkiriza embaga olaba baleetamu embaga z'abasirusiru abagenda okwekyawo enkya kati ate pasite yatuleetedde yeyogedde kyalimba bwera alina tukuba ndongo si bino okutuleetera abantu ku stage mbwa atuyimbira akawala ka ani kajje ku stage kemoole bw'oba oyagala nkyogereko mu ango bweti drama gwe baakoze yabadde tajja teyabadde mulungi teyabadde na plotting bulungi teyabadde na order teyanyumye nga bwe yandinyumye understand me well teyanyumye nga bwe yandinyumye ontegedde nti drama teyakoleddwa bulungi kati nze ng'omuzannyi nalabye nga balese bano bakoko akole ki anti kekawala atwale ni naawe golaba bye yakoze byadde binyuma golaba bye yakoze byadde binyuma kwegamba bagegenyeza that's the point ontegedde nti bye bakoze tebyabadde biki tosobola kuleeta bazannyi bakuuma ggulu n'oleeta Kasuku omwade mwagala anti kyenkugamba naye kati oli gwe yasazeewo gwe yaleese oba ontegedde bulungi I want you to understand the logic nanyini show ye gwe yasazeewo exactly naye nze nkugambye senga nabadde mpandiise script eyo nga gundi yaŋŋambye nkole oluyimba lwe yadde olu naŋŋamba kola oluyimba lwa Kani ekyo si kye nandikoze as a professional yes naŋŋamba nti kola oluyimba lwa Kani mpandikira script ya Kani ompandikira script yaki yeggulu ngambira akawala ako ontegedde ngambira akabaddemu mu video Rema yali akawala anti nkugamba nti it was not tekyabadde teeka nti era Rema yalina okujja ontegedde yagadde kwesa abantu be bawuliramu emirembe ekyo kyenkugamba nti I want you to understand now the logic around this situation nti ekyo bwekityo bwekikola ki bwekiri naye nti oli era oli bw'abanga azze nga azze akomplaininga ku content n'engeri gye bamukozeemu aba mutuufu mbakusaidiye naye kyesasobola kubeera ku saidi ye oli kwegamba nti Kasuku lwaki wafunyiza emikono oba baatubbye ffe twali twagala music bwati mubaade baagala ndongo yokka seebyo ayimba ebibyo yimba ebibyo ontegedde yimba ebiki twagala ndongo yokka bakasuku naye tubagalako ku stage yimba ebibyo ontegedde because omusajja yakulaze nti alese theatre ku stage which is okay nze nakyagadde na nnyo because nze nga theatre artist kinkolera olabira ddala nga theatre eri mu kuyimuka theatre eyimuka ontegedde era nze bagambe bwe mwaba okulaba bye mwalabye ewa Bugembe even times 2 or times 10 mugende mu Bat Valley Theatre mugende ku National Theatre gyebiri walabye Katikkiro bwe yabadde asanyukwa nnyo ontegedde Katikkiro wamulabye bwe yabadde asanyukwa essanyu lyamu ekigwawo ngonja kitegeeza abantu babimiisinga abantu babimiisinga babyagala gwe walabye nga complaininga
omanyi endongo yabadde wali hache kugamba kati bibibeera mu theater every day naye people don't know they are there era Pastor Bugembe thank you so much watukoledde omulimu ffe nga ba theater artist tukimanyi because ffe tusiba tukola mu theater tusiba tubikola ate nga birungi nnyo okusinga bino nga birungi nnyo singa bino balabadde mu karaoke ate ne bagaana okujjayo ono yabadde mu karaoke ono karaoke bazanye karaoke bo bakoze karaoke which is okay naye nkugambye nti if you want something better than that mujje mu theater mulabe cream era Pastor Bugembe tumwebaliza ddala ekintu kye yatukoledde ngaffe okubalaga ne bino mu theater bane mujje bibeerayo birungi nnyo kakati abaagala obbiraba abo nga bwe wabalabyawo bakulaze nti basanyuse they were very happy go to the theater and see these things are there okay every weekend genda wano ku Bati Valley buli weekend bibaayo awo wembuuliza acomplaining ye yabaddeyo well that's the thing now kyenkugambye nti ayinza okuba teyabaddeyo naye tulina media olwaleero ayinza okuba yabirabye acomplaining ontegedde ate complain ye yiyo gizalaye sijizalaye I want you to understand me well sijizalaye niwe kibanga bwe kibo kirabise tizoke kuba kyenjogedde ze kyentegeeza ontegedde kyentegeeza kyenjogedde era kyemmanyi ontegedde naye okumanya tekuli limited to my mind nti kyemmanyi kyekyo kiba kimala manyi kyekimu ku bintu ebisinga okuba ebyobulabe kwe kulooza nti kyomanyi kyekisembayo kitegeeza nono ya complaints yalowooza kyamanyi kyebadde balina okukola Kasuku yabadde talina kufunya kanzu yamugenda okugamba lwaki ayambala ekanzu nga tali musiraamu fear of the unknown ekanzu teyambala omusiraamu yekka ekikanzu kyambalo si busiraamu ntegedde ekanzu kyambalo si busiraamu era tosanga ayambadde ekanzu ng'alikasomesa abantu baffe tosanga ayambadde ekanzu ng'alikabiya n'omuwalalira n'ogamba musiraamu alikabiya nedda ssebo ekanzu kyambalo ontegedde si busiraamu ontegedde omuntu yenna asobola okwambala ekanzu kubanga kyambalo tekitegeeza nko busiraamu naye abasiraamu bagyambala nnyo kubanga omuntu yenna ayambala ekanzu aba decent ebiseera ebisinga kiraga purity na decency nti tobaaba wakyakyolaba okuleka obweru obwo oba obumyufu kala yonna gyabasazeewo decent dressing eba decent dressing kakati omuntu ayambala decently because of his character ye munda mu ye kati waba musiraamu n'ayambala decent aba musiraamu tunaafunawo shendalawo zijja kujja kuba guno omwaka Serena ebadde etabuse anti ulira Serena ebadde efuuse gu Serena naye Bugembe yakafudde ka Serena ebyo bijja kujja bikyajja bantu bijja kuddamu bikole ki bibeewo ensi etandika butandisi ng'okimanyi nti nno Serena bebekulu yagitandika ogitegeka abantu abasinga baali tebagenda ku Serena abayimbi bonna babeeranga mu bisaawe big size bebekulu ekyo kinoonyerezeeko breaking the chain ye ya breakinga chain ya Serena ebyaddala ye yatandika okuteekawo shows mu Serena shows nga bonoga nti shows weeri awo agitaddewo nti kyagitaddewo ku Serena yali bebekulu era yatandika otunda emmeeza yagamba emiliyoni y'essente ng'omuntu asasula emiliyoni ayingire tekyali tekibangawo at least in our times kubanga saagala nnyo kwogera bigambo binaleeta ate conversation endala naye nkugambye in our times it is bebekulu yatandika okutegeka yasookera ddala okutegeka sho ku Serena ebyo nga tebabyogera ate babyogera ebirungi ku bebekulu banoonya wabi bebekulu ye yatandika ekyo wabe wakiwakanya okugamba Serena esobola otegekebwamu concert
biteko kuba byali bibaddewo naye nga bikadde naye nga mu time zino ezaffe zino regime eno myaka nga 2 okuva emabega myaka nga kale guno omulembe gwa Museveni Bebekulu ye yatandika n'okugwama nti emmeeza ya miliyoni abantu bagamba nti miliyoni ng'omuntu agenda ku show ndiye kati muzitunda ne miliyoni 7 Bugembe yabadde ku 3 kye nkugamba Bebekulu yakitandika ekyo tewali akyogerako wabeewo akiwakanya ajje ne shonze ajimbuulire yasooka ya Bebekulu mu Serena omukwano gw'abamawulire ne pasita gusigaddewa kuba pasita ye nga ye alina omukwano n'abamawulire naye ttiimu gye yakwasizza okukolagana n'abamawulire kompeyini zisusse tebasasuddwa n'abamu babagobye ng'ate babadde nga bakola anti kakati ye challenge yeriwo challenge eyo eva ku bubbi bw'abannamawulire abakulu nze waliwo omulala wano waliwo gwe batuwadde wano ne babaga mumuwe 10 yakuwadde 5 nze sinafuna ku 10 kya sente anti ne bali ate nze ebintu bibiri byesitakayanira nze sikayanira mmere na sente ebyebi ate nawe kankusabire muganda wange ebyo bintu bibiri mu bulamu bwo mbirekanga ebyo birekanga ebyo ebikola omuntu emmere ne sente gwokimanyi omusajja ayinza ovuga Mercedes Benz n'agenda e Masaka ng'ataddemu emitwalo aga 3 nakomplaininga kuba tebamuwadde sowaani ya mmere gwoza emitwalo 3 gwagula esowaani z'emmere meka ku Serena mukolo gwa gunde tegwanyumye n'okulya saalidde ekirala omuntu asobola okusiiwuka empiso lw'emitwalo eki 5 n'ogamba yono bulijjo omusiraamu wange egi kati Katonda bwakuwanga omukisa ogutegeera okumanejinga ebyo bintu ebi ne bakwasa ssente ozigabire banno bawe ne bootafissa mululu gususse abantu balina omululu kati ssente zafulumye naye kati gwe baziwadde yaziridde simple totawaana na bya Bugembe totawaana n'ebyo naawe baziridde fe wano waliwo abantu betumanyidde ddala nga babbi era nze waliwo abantu abamu ne bwetuba ku mawulire ne bagamba bazikwasiza gundi nentambula butamu zirengenda ng'okimanyi agenda tuwa oba si kyo baba bakuwadde agenda kuwa emitwalo egi nga bamuwadde 5 ate waliwo abalala beŋŋamba nti akoze atya baziwadde ani tigundi tyawe nja mukubira enkya ajja zimpa ng'ekyo nkimanyi mumanya kati waliwo abalala bagamba nti baziwadde gundi nti tuva wano nazo tuvaawo nazo otegeera kyegeza kufuna abantu babbi bubbi society enzibi sente bazifulumizza zafulumye ne zikwasibwa omuntu yaziridde temubanja nga ndabanga ali mukutta omukwano gwa pasita pasita ajja kusasula omwomu buli gwanaasanga nakomplaininga ng'amuwa ng'amunyiga ekikonde naye we wano tukkirize wano mukkirize bababbye sente z'amawulire kasazisula olunakwano zinga za kivulu sente z'amawulire tezisula waliwo sente zisasula bababbye naawe Bujinga akomplaininga Bujingo agamba kyate kuba yeewuunyizza nnyo kansoke mukuteereko abantu balowooza mbu bigambo byange twabadde mu konsati y'omusumba Bugembe nasanyuse nga tumujjagulizaako emyaka 20 Serena bagijuziza bulungi nnyo abantu ne bafika ne babanga babakolera ne Saturday nejjula ate akyategeekayo n'ekivulu ekirala ne bwe natuuseeyo nayize mbuuza nti wayize eki taata musumba Bugembe ye musumba ate alina musumba mu Kampala gwoyinza ogamba nti bakaayana si weewaawo musumba Bugembe ye musumba gw'otoyinza kugamba nti waliwo olukuŋŋaana lw'abasumba mu Kampala mwatabeera kituufu nga ne ku 31st asembyayo kugenda we 31st ono musumba munne yamuwa obujulizi kuŋŋaana z'abasumba zonna ate babadde n'embira n'amaliriza nga kituufu agenze ku worship house si weewaawo kituufu nnyo tewaliwo nnyumba ya musumba mwatagenda kituufu nnyo era ye mukwano gwa bonna kituufu musumba Bugembe ayagalwa bonna simanyi nange bwe yakikola naye
Soko ulire. Kino kyenayize tiba n'abantu ba users era nze nabawona buwonyi. Wali point awo. I'm 67. Muyaye wa street. Omusajja tasobola kubanga ajaguza emyaka gye 20 mu ministry nga talina kituuti mu Kampala kwatayimiriranga mu bitono ne mu binene nga talina watatuukanga n'atuuka ku nnaku lwajaguza emyaka 20 mu ministry nga Mama Fiina yamubeereddewo. Kigende mu records n'atuuka mu kujaguza emyaka aga gwe mbulira nti wa pasita gundi tagendangayo n'emirundi gye yakagenda mu makanisa gaabwe ne mu nkuŋŋaana zaabwe nabo tebagimanyi muwendo mwegyo emyaka 2 bwe yabadde ajaguza Mama Fiina ye yabaddewo ku mwanjo gundi teyabaddeyo ne gundi teyabaddeyo gundi naye teyabaddeyo gundi naye teyabaddeyo ne gundi teyabaddeyo naye nze gwe baali bagamba mbutuyomba nze nabaddeyo obira Mukama engalo ez'amaanyi nze nabaddeyo. Ekyokubiri kye nayize tosaliranga bantu musango ewaffe Masaka bagamba tosalanga gwa kawala nga tonabakuriza gwa kalenzi. Abantu ab'ensi bonna babeereddeyo Bugembe kati ojja kuliranga basumba bayomba. Lwaki Mama Fiina yamuwadde sente? Lwaki bagundi babaddeyo amwatulira? Nze manyi Bugembe tasobola bagamba kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nze manyi nti Bugembe tasobola kukola ki era si yantumi.